Yeah, Kadama TV tugenda kweyongerayo n'emboozi gye tubadde tubagambako awo emabegaawo ey'okubeera nti abaana bakubwa. Abawarabu bano bafunyeemu akazannyo k'okukuba abaana kabanyumira. Bakuba abaana nga babakuba mu maaso g'abaana baabwe. Bw'okuba jjukira ky'olaga omwana n'omwana ky'agenda okukola. So baatandise akazannyo kuno ne bagamba twafulumya eggulire nga waliwo omuwala gwe batwala mu ddungu ne bamukuba. Bawala bangi abavudde ne bawa obujulizi testimony zaabwe ne balaga nti ekintu kino kitwogerako kintu kituufu. Babakuba babasibira mu bisenge ne babakuba. Ne bayigiriza abaana baabwe bw'oba oyagala okukuba genda ku mukozi bw'oti ne bw'oti ne bw'oti omukube. Genda mu kisenge kye genda omukube, muzuukuse mukube, muwandulire amalusu. Ekintu kino kigenda kyeyongera. Njagala mubeere nga muli very careful ku kino ekintu kuba bakafudde akazannyo naye twalifunyeemu engeri gye tuba stopping abantu bano ne balema kulowooza nti ekintu kino kigenda kweyongera bwe kiti. Ngenda kukuleetera omuwala gwe bakuba bamusibira mu kisenge. Buli oli lw'ayagala okukuba mwana, taata, maama bonna ne famire waliwo n'abajja okukyala ne bayingira mu nnyumba ne bakuba. Baateekako ekisumuluzo tasobola kuvaamu. Oli bw'agamba nti maama mbadde njagala kukuba nga bamuwa ekisumuluzo ng'agenda aggulawo ng'akuba. Abagenyi ne bajja naffe tuzze kukubamu nga babawa ekisumuluzo nga bagulawo nga bagenda bakuba. Ebintu bino tetubireeta nti twagala nnyo okubeera nga tusasamaza abawuliriza. Naye ebintu bino byetwogera ebintu bino gye biri. Ogenda kuwuliza eddoboozi ly'omwana ono omuwala gwe bakuba nga ye baamusibira mu kisenge. Buli bwe babeera baagala okukuba baggulawo buguzi ne bakuba. Wuliriza eddoboozi lino. Buli omu waali bamikwano sharinga ekifaananyi ekyo n'ennamba y'essimu oba ekifaananyi kino kikutuuseeko bw'olina obuyambi bwonna bwe tuyinza okuyamba munnaffe oyo. Nansubuga Shalwa ali Saudi Arabia, bakama be baamusibira mu nnyumba, talya tanywa, talina n'ekimu ky'asobola kwetuusaako. Babboosi be bwe bava gye bavudde oba oli asituse ku mmere akkuse ng'agenda asabulamu ng'akuba, bakwata waya ne bamukuba. Tebamuwa kyakulya, tebamuwa kyakunywa, baamusibira mu nnyumba. Oli bwe yeetooloolamu gye yeetooloddemu boosi we oba mwana ng'ava gy'avudde ng'akuba. Omwana w'enjogerera obudde buno n'eddoboozi lyafudde, takyasobola kwogera, eddoboozi liva wala, eddoboozi lyakutte, mu bulago mwakutte. Bannange buli alina obuyambi bwonna obusobose tuyambe Nansubuga. Sheyalinga ekifaananyi kino n'ennamba y'essimu eno. Ennamba y'essimu eno ya boosi we, naye erabika teri ku WhatsApp. Sheyalinga ekifaananyi kino mukwano, era omuntu alumirirwa ng'olina mwannyuko, ng'oli muzadde, era ne bw'otaba omuntu yenna alina omutima omulungi ogw'ekisa sheyalinga, oba bw'oba ng'olina obusobozi bwonna okusobola okuyamba munnaffe ono Nansubuga Shalwa, tumuyambe. Nansubuga Shalwa baamusibira mu nnyumba babboosi be, bamukuba, talya tanywa, kitutte akaseera akawanvu. Nansubuga n'obulamu awulira yabukooye olw'embeera gye bamutulugunyamu, gye bamuyisaamu si nnungi n'omulundi n'ogumu. Kaafuuka kanyama kaabwe, bakuba basamba balinnyirira, bwe bakowanga basibawo olumu baamuteeka nga beeyongerayo. Kiki kyo? Tuyambe munnaffe ono. Sheyalinga ekifaananyi kino, sheyalinga ennamba y'essimu. Ennamba y'essimu eno eriko si ya Nansubuga, ya boosi wa Nansubuga, ya boosi wa Nansubuga. Tuyambe Nansubuga ali Saudi Arabia. Muleka nankuba sikyalina maanyi Sandra, muleka najjala nninya nankubisa waya n'agenda nekeera sinnamuvaako.